akato gwanga ko mukono ne bakumenya mutima twasobola okera ku macha n'osekerera omuntu ng'ali mu relationship. Was happy n'omukazi yali musanyufu that day. So Pastor Jengo, yes, alright, tubaniriza ku mukutu gwa Keifa Shiji the broadcast kwa tusinzira okubanga tukwasaganya ensonga ez'enjawulo era bwe tulaba nga tuteredde endene mu kaseera kano kituba kitegeeza tuzze okubanga tugezaako okukwasaganya ensonga wamu n'ozikwanjulira ozikuteera wosinga okubanga ozitegeerera obulungi. Bapita Keifa straight out the exhibit Uganda to the world era nga nze alien skin of Dubai the Bobby Wine of UAE abatudde wansi ogezaako okutambuliza system nga bweba etambula mu nsonda ez'enjawulo wamu ne ku mitendera egy'enjawulo. Nyongera okubeebaza mwenna abasubscribinga ku mukutu gwaffe nti mwebale nnyo bannaye mukola kyamaanyi nnyo ddala era nsaba simanyi na kyenyinza kusaba Mukama Katonda naye nga musabira mwenna abawa emikisa mu biki bye mukola na yonna gye muwangalira ku mirimu egy'enjawulo abawangalire Saudi Arabia awo mbatumirako nnyo abawangalire Qatar, Dubai, Sharjah, Abu Dhabi, yonna wherever you are so long as you subscribing to us nkwebaza nnyo sobola kwerabira Uganda my country in particular mbagala nnyo mwenda abawangalira omukulu Sudiman nkwagala nnyo my brothers omulimu gwokola gw'amaanyi nnyo okutwaliza kimu my daughter Zahara nkwagala nnyo of course sobola kwerabira Shakibu mbagala nnyo mwenna wenna mbatumirako era nyongera okubeebaza omukulu director Eri nkutumirako boss wa Lily Beauty Parlor CEO all away from Dubai nkwagala nnyo bannaye ekyokola okola makula nnyo omulimu okola gwa ttendo nnyo kubanga tushanana ne tuba nga tufanana bwe tuti nabo tulaba twalekedde ennaku za festival season of course n'ozolaba era twatasedde okubanga tushanana eno December tuli ba kujijoga ate nga tuli ba kujinyumira festival season nobody gambayo nobody bwaya ate nga kujongera tyoni risk tufira ku magulu nga baki ngaba woliya nyongera kujukiza omutu gwaffe guteekebwa mensibi abaliri beauty parlor gwereeta go kubanga osiba enviri wetaaga kubanga bakolako makeup enjala with conjunction in Jordan classic nails bewayo kubanga bakutereza omukazi oli mugole ogenda kusibwa nika ogenda buli kimu kyomanyi nti kikolebwa nga kya mukolo bewayo kubanga bakutereza makeup nviri whatever you know ate nga nagamba bakuleta package gye batumaliri beauty supplies gwe noyagetaga okuba surprising omwagalo awo oyina birthday oyina baby shower oyina anniversary oyagala kubanga surprises nga mwagalawo in what kind bekwate namba yaabwe eri awo wansi bajja kuba bakolako bulungi nnyo ensanga zitambulire ddala bulungi nnyo maridadi sana kale tuguddeyo omukolo gwaffe olunaku olwaleero tutandise show yaffe olunaku olwaleero nga ngenda kubanga ntandika ne banange ababiyimba babiraba ddala kituufu laavu nsonga za mitima naye baganda bange laavu eruma bwobanga tolumwaga ku mukwano osaana olumwe ku mukwano omanye abantu abalala oleme kusekerera abantu balala singa baba bayita mu situation naddala nga erimu relationship. Nakulalo njogera ku pastor of course mutabani wa pastor Iga omukulu omusikawe ate nga CEO wa ABS Terefina omukulu pastor Jengo. Banange pastor Jengo naku zinali mawulire olwokuba ensonga zalina wakati we n'omwagalwawe. Of course tujjukira pastor Jengo ono ye omukulu yaddira pastor Iga mu bigere naye kaludde ebbanga I think it was pastor Jengo nono muwala abantu abasinga bagenzo bimanya actually nga it has been moving from way back up to date we atukira okubanga amujjayo mukazi we okubanga amwanjula mu kanisa eri endiga zonna neziba nga zimumanya era nga abadde mu nteekateeka ey'emikolo ey'okubanga gigenda mu maaso ng'agenda kuwasa mwana munne. Pastor Jengo ono omwala ono actually yatandika omudatinga way back even before the death of his father we tata we yafadde kuba tujjukira by then yali tanaba na kufuuka musumba ye nga Jengo ndowooza yali akyagenda nnyo ku ABS awo kuba omuwala ono ebintu by'omuwala ono bivudde mabega nnyo ne Pastor Jengo okuva lebeekwana omuwala yali wakiduula nnyo omuwala nga mukubi wa ndongo abantu abasinga baali beebuza the reason as to why Pastor Jengo baali tubatera okumulabako mu bibaala oba yali atera okukuba endongo so that's of course tekwali kuba ndongo naye nga if you need something to or if you need to change something you yourself you need to be changed first or you need to involve yourself
in that change tutya nti yazula nti omwala ono yali mukubi wa ndongo of course omwala agendako mu kibala mukubi wa shisha biki naye alina okuyita mu same category okufuba okulaba nga naye ateekawo embeera ey'enjawulo oba okufuba okulaba nga naye agezaako okuinvolvinga mu ekyo agezeeko okufaanana omuwala then mudda oba gye bujjako agezeeko omukyusa to turn into something else. Kino ekintu tukirabyeko mu nfunda nyingi nnyo for example nti osobola okera ku makya neyagala omukazi nga si musiraamu mu mbeera gye muba mutambuliddemu buli w'omulaga nti yava tolina nnyo obuzibu na ddiini ye oba tolina nnyo na kikontana na ddiini ye nga gwe oli musiraamu ye mukatuliki atuuka ekiseera n'adoptinga obulungi obuli mu ddiini yo gwe ng'omusajja kwatukirize tugaane naddala omukazi bagamba gy'ofumibwa yewaba ewammwe osobola okufa ne batakuzza wammwe ku kika omusajja n'akuziika ewuwe onaawaba ayagadde. So mu mbeera eyo nti mu ngeri gy'osobola okukyusaamu omukazi n'omujja mu ddiini ye n'omuzza mu ndala oba n'omujja ewaabwe n'omutwala ewalala kyekintu kyekimu ekyapeninga oba ekyatuuka ku Pastor Jengo nti mu mbeera yalina okuinvolvinga mu system eyo y'okuba nga aclabingamu y'okuba nga agendako out besides of being a son of a pastor yiga yagezaako okuba nga yevolvinga mu mbeera eyo era n'agezaako okuba nga akyusa omwagalwa we oba nga agezaako okukyusa omukazi ono gwe yali alabyemu ekitangaala kye. Tugize tugaane omukazi ne bw'aba nga yeekola atya wabawo omukazi gw'otunuulira ngeri abalala bamulaba zero naye nga bugaane singa afuna omukazi oyo naye ngeri abatamumatira lwabikolwa bye naye nga gwe just ekintu ekikusikiriza okwagala omuntu naye ebiseera ebisinga tokimanya wekanga oli mu relationship era omuntu ayagala omuntu ebyaddala ye muntu gw'ogenda okubuuza naye gundi wamwagala omukazi oyo wamwagalako ki wallahi nga tasobola kuvaayo okunyonyola nti omukazi namwagalako nyashi omukazi namwagalako eriiso ansekera bulungi alina simayiro nga he cannot or she cannot come out and clarify nti kintu kye nayagala ku muntu yali reason bweti ne bweti. That is someone who loves you unconditionally, I swear. Never wait by the guy now who was at home because mwana kikazi kirina amabina ekyo ekikazi kinsekera bulungi ekikazi kirina kasikira omanya what the end of the day wizo okutya ku machanga nyashi eweddeyo kitegeeza kyeyali akwagalako kiweddewo takyakwetaaga anymore. You vacate and look for yourself for somewhere else. So the Pastor Jengo bwatyo beyagezaako kubanga engaging relationship n'omuwala oyo and it has been I think over 5 years ever since they got into contact and ogezaako kubanga batambuza relationship yaabwe. So tulabye ebabagako wali awo mukulu Pastor Jengo alina ekintu tukirize tugaane ffenna buli wobeera mu relationship tulina ebintu bye tukola simply because we need the truth. Pastor Jengo ya trackinga mukazi we okitegeera mu mbeera y'okutrackinga omukazi tracker bagiteeka mu ssimu ffenna buli wobeera mu relationship tubaamu with that doubt eri omwagalwawo kubanga osobola okubeera unaga naye omukazi ono ate naddala ng'omukazi wamujja okola ki omanyiiyo oba byewamusanga okola nga okola ki ng'obimanyi. So we are tracking omukazi ono first instant yaliwo yasooka n'amukwatira side z'ekyengere eyo bwe yamutrackinga yagenda okugwanga bagoberera truck bamusanga kyengere eyo ng'alina akazigo byakola ki gyali. So mu mbeera naye ebintu byalaavu bannaye omuntu yenna natokangako mu relationship goyinza okuddawo n'osekerera abantu omutima gwe guluma. So bwe yagezaako okuba nga bamutwakize ne bamukwata of course omukazi disclaimer ye yali nti bukyanga obaawo wali ondazeeko mu bantu bonna oba wali otaddeko relationship yaffe out there okulaga nti abantu oba nti ndi mukazi wo oba ekyekiraga nti tuli baagalana. Of course gwe wena omusajja ng'olina amagezi era otegeera osobola kera ku makya n'okimanyi omukazi ono simuwasanga ewaabwe tebammanyi teri n'omu kiraga nti mukazi wange omukazi waddemba okuteekawo disclaimer eyo nze toli bba wange tompasangako wanteekako empeta ewammwe ani ammanyi. So Pastor Jengo bwe yategeera ebyo oba byamugwa mu matu musajja watu ngera anyone who is concerned ali mu relationship oba ayagala yagezaako okubanga azzaako kye natandise nakyo ekyokubanga amuintroducinga amulaze mu church. Of course fena n'akatambi ako twakalaba amuyiseeyo amwanjudde agambye regardless of everything batwogeredde but this is my wife and very soon emikolo tugenda kuba tugibabuulira na when will our wedding happen. So
Mumbere bwe yavayo kubanga ayanjudde mukazi we. Of course everyone get to know n'abali actually it was also my first time okulaba mukajengo naye nga ate nali ngambiwulira from way back nga biri mu pipeline yo mubizunga Jengo dating omukazi wa kula wekiti wolololo naye nga they have never come out of the air namudikira yalinga nti omukazi yono because omuntu yenna nga ali in the public eye abantu baba bakwegesa amaaso okitegeera and everyone was happy no mukazi yali musanyufu that day lwachanga olunaku olwalangera Bobi Wine mwatera okubiyimba naye nseno nkyakikatiriza bwe batogwanga ko mukono ne bakumenya mutima basobola okera ku makyana n'osekerera omuntu ng'ali mu relationship ng'eri mu muzinyo oluguji. I'm telling you. So Pastor Jengo one day after nga bamaze okubanga basabye olunaku lwachanga olunaku olulala omukazi azze of course waliyo misa basabye bamaze okusaba kubanga ffenna tukimanyi all the pastors buli wabanga gundi ewedde ku ministry awo okusaba kuwedde abasima awa biki bigoze bitala nchawazi oba bazita batazi mbwe swala madenzi nazita swala zino misa yokumacha of course mu ministry zonna ezaba pastor obezo okubanga bajira wabao okibaita bakonductinga kibaita cancellation okitegeera kuba muba mulimu abantu abo abalina okwebuuza ku pastor abalina okukola ki of course pastor abamaze okusaba bagenda mu chambers oba bagenda mu office ne batandika okumwebuuzako n'abanyonyola ennyonyola enjawulo so pastor Jengo ba ali mu cancellation omukazi nakwate kubona agenda amaliriza okubanga akansolinga abantu abuuza banaye ekyebbeeyi kyange kibubu shiti ati kamone wange mama bulamu mama Jengo mama chachi aliwa na mama chachi alabikako nga pastor amwisaamu olukomo munange pastor amwisaamu olukomo nti owaye mami oliwa nti daddy ntiko mu kibuga wano nfuna kyakulya konze pastor ne yebuuza nti usaidi wano kyogamba ebyokulya tebyabaddewo muli mu mutima gwe teyakayana nga kakusimwe nga nagambye nti atrackinga nga akebera bwe yakebera traka munaye trakayo gye yateeka mu simu y'omukazi ng'emulaga nti omukazi gy'amugamba ali Makindye Salama Road ali Makindye Salama Road mu bagezi teyakayana of course ng'afuna abasajja be nga bekka muvi nga bagenda kutandika kutrackinga nsonga balabe embeera bwegenda okubanga etambula of course alaba naye byannaku ate bikasekerwa munnange bwe bagenda ku ghost search omukazi bamusange ku Salama Road nga ine ewantu ewamu ewatawoomya matu ye bamusanga nga afubutuka ne mwenye mwene oli era gwe basooka okukwata mu first round ate ng'era kigambibwa nti omukulu oyo naye ye Andrew ate nga jjukira ne Pastor Jengo bamuyita Andrew Jengo waliwo amannya agakugoberera mu bulamu n'ogamba naye nze natondebwa ku datinga gano mannya obanga gaba gakunyumira bunyumizi kati erinnya Sharon lya byafaayo anyway bwe yamusisinkanye awo eruddawo ku Salama Road of course nga bw'omanyi nti ono omusajja oba omuvubuka ono is a pastor and ali mu pikicha ey'omugenzi the late Pastor Yiga of course yabadde alina okukuuma dignity nga pastor of course amawulire awo gaba gagenda kukuba omusumba Bujingo si Bujingo the youngest pastor mu Uganda bamukutalwanira omukazi mulogi of course amawulire gaba gagenda kukuba so omusajja ono okuuma dignity ye n'ekitiibwa ekyobwa pastor he did nothing one of course beyabadde nabo biki babadde basobola okukolawo embeera aba security n'okwayo esinga omuntu yenna but he had never said anything mu mbeera ey'okubanga talina kyayogedde yazze buzi mu motoka ye ne bavuga ne baddayo of course bwe bagenze ne batuukayo
embeera yabaddewo awo oba buli kimu ekyagezezaako okuba kituuka waawo n'addayo ku church. Of course awo stress ozimanyi ezikubaako, osobola okutula mu katebe naye ng'oli oti kikyesikolera mukazi ono, kikyesiwa mukazi ono. Katonda lwotandika okwebuuza Mukama Katonda, nze nasobya ki? Mukama kiki ennakukola kyotasobola kunsonyiwa okubanga ntereera mu relationship? Otandika okwebuuza ebintu bingi ebyenjawulo of course. Era kyemmanyi n'ejjengo yabadde awo ng'abyebuuza. Munaye zaaleeto ziri bukusa, to cut the story short, ng'omukazi ayingiddewo. Omukazi bwe yajje, nga bw'omanye nti omusajja yenna you cannot control the hunger. Of course yamukutte n'amuyisaamu empi, yamukubyemu ng'era omuntu. Fenna tunyiga naawe onyiiga, ate bane atali kikyasinze kunyiiza muntu yenna. Bane weakness y'omusajja yonna, the only weakness for a man to see how angry a man is, kwata ku nsolo ye ebyaddala, just there touch on his woman. That's when you will know nti abantu batabuka. Olaba bakyaliiwo nakusanga ng'osindika businisi manyo na mukazi wo oba na mukazi we n'anyiiga, otandika ddi baby okuseka ne kyali wange, kuva ddi ng'oseka naye? Ebyo byokola si byagala. Abulawo bubuza omusajja akuba simu oli wanti ndi walo oluddeyo zine saa tosekeddwa kuba bwero olina kuba waka, kati ate gikwate kata kimanyi nti wakutte ku nsolo ye. Omusajja awakutta. Ekikyasinza okwawula abasajja ku nsi ya Katonda kuno, bakazi na ssente. The other things they can handle, but when it comes to woman and money, that's where they segregate. If you want to see how a man is getting hungry, kwata ku mukazi we, kyankalanya ssente ze. Ssente no zaali bakalekaleko, zikoleka ne zidda, oba zisobola zisasula ne zidda. Naye omukazi wo already wamaze omukozesa ebyo by'oyagala, kibadde kyasobola kuddizika. Abasajja be batwebakizaako okolaki? Okubanga banyiiga ne bakyankalanira ddala ne bava mu mbeera. Era n'ejjengo kye yatuuseeko, of course yavuddeyo n'obusungu, teyabulaze all away, n'atuuka ewaka, n'atuula n'atereera. Of course omukazi n'ava gye yavudde ndowooza ng'awulira embeera bambi emusukkiriddeko, akomyewo ewaka babeeko bye boogera, before she even say anything, pa! Tereera mu line. Naye kino njagala tubeere nga tufunamu ekyokuyiga kiki tuteekwa okufuna mu ffe ng'abatonde. One, ekibuzo kino nja kireka eriggwe. Ddala, is it necessary to track your girlfriend or to track your lover or to track your pattern? To some extent, it has advantages and disadvantages. One, ekisooka kigenda kukozinga depression mu bulamu bw'omuntu. Kiyinza okuvaako suicide ku bulamu bw'omuntu. Kiyinza kireeta obutakkaanya obuyinza n'okuviirako okwetemaatema wakati w'abaagalana ababiri. Another thing, kisobola okukuyamba singa otracking omuntu n'omanya your partner, his or her intentions towards you. Akwagala oba takwagala. Okitegeera. Ekyokubiri, kikuyamba okumanya movements z'omuntu oyo, kikyapulani nga kikyazzaako gy'oli. Oyinza okubanga okuma lubugo lubaale mubbe nga wekibadde ku Pastor Jengo. Andrew akwasaganya ate nga ne Andrew era akwasaganya. The two Andrews found themselves in the same net, trying to hunt the same meat or trying to fish the same fish. Obafuna. So mumbeera eyo eyagezezaako okubanga etambula bwetyo, kyova laba nti abantu bangi beeteekako barricades ezo simply because they want to know the truth. Ddala kituufu oli wathe okubanga owasibwa. Kubanga ebyaddala abantu bajja mu bulamu bwaffe with the intentions. Andrew alina ssente, Jengo gwe njogerako. He has money. Awo era wandekera ekibuuzo kino eggwala eyo yonna ndaba. Mu nsi ya Katonda muno tusife n'abasajja tukyebuuza era nakati tukyebuuza teri yali afunye ansa yakyo. Ddala kituufu abakazi baagala ki? Every woman's will is to get a man alina kye yeekoleddewo, to get a man who is willing okugenda mu makadde amuwase amufula official woman. If a man accepts to do that all, then kiki ekirala ky'oba okyayagala ekikutwala ate obeere ng'obuukabuuka n'abasigadde as she is doing right now. Because there is nothing new. Ekigenda okukolebwa naddala nga kiri mu relationship bitakoleddwako. People have done a lot of things.
People have been humanizing all away. Chofola wa wene balizo obusiramu ko walebye byonna. Bukuteka mulaini when you are capable. I repeat, bukuteka mulaini ngo you know obusobozi choosing the best of your life. No wateka wali at least otakalire mwaba abana be walona no manya ndi kati bano bebange nino obusobozi obu maintaining 4 of them. That's how far Islam is. And that's how good actually. Because ako kulaga nti bu preventing chitwito obwenzi. Wada abasinga basobola chitaminga as a humanize obwenzi. So, mumbele mwe tutambulira so Jengo kimuyamba kochi kimuyambye okumanya kika ky'omukazi kyalina nti not once or twice when kukwatidde mu kikolwa kyekimu kitegeeza even if I come in the morning nenkera ku makya nenkuteekako empeta kuba already nakwanjula mu lujjudde lw'abantu. I'm in the public eye. Everyone knows that I'm dating you. You are my woman. You are my fiancé. I've already proposed to you. I'm in the pipeline of making marriage with you. Ate kukutte n'omuntu with another partner. Then that means that's not the right person to you. Jengo oba kyali mu relationship eyo kino nkikubulira nga muganda wange bagenda kumenya ate nga balina okumenya ate ngolede bakumenya edolede ekitundu kata ogenda mutima gumenya ofukeze kisi 10 birangi kuba abakazi bamenya omukazi ye muntu akera ku makyana asalawo okukola ekintu with no regrets nga yabise byonna byonna birungi bye mubadde nabyo but she decided to take this. You can imagine she's accusing you. Walionda zekomu bantu. People know that I'm your wife. Chiraga. Dio musajja lwatekeddwa okukola ekintu ekyo. I think this thing is not supposed to be forcefully. You have to do something when you are willing. Okubanga okikola. But some ladies out there, not all of them, they come out nakugamba akubuza gently when you are together sitting somewhere or when you have something like a quarrel between you two or in your relationship. Nakubuza majestically tuyomba aiwa manya manyi ewa fanya kumanyi nenga so family zokubanga makadatingira only 1 year or 2 years and there are people ababenga bajja bakola embaga nga they have been together for over 20 years nenga omusajja omukazi amwasizza bwa sigamba nti it's bad okera kumacha ne bomba mwe dating de myezi 2 ne mwewasa. It's not bad. Nete mwelabira kagamba is a come is a go. Chicho mukazi wa Jengo kyamubuuza kisajja to kyamuteka ku panic ne ku tension na tuko kwata church yona abagamba nayo ne mukazi wange with all banama ulire nga babaddeo namwanjula namuteka mu public eye. This is what happened. Kino kiswaza ng'omusumba ye naddala atambulira mu bufu bwa kitaawe omugenzi pastor iga. Abakazi, at least you should earn some respect with those people. Bogambye ekintu n'akikola kubanga Jengo mukazi wa mwagala mutayagala mufiro yasalawo okukola ekyo omukazi kyawulira kyakola ki kyayagala ku mutima nti ekikuta ki tonyanjulangayo. No one knows that I'm your fiancé. Okay, kyaki yonna etudde endiga zonna weziryawo. This is my wife and we are yet making a wedding. No more good night and akasaite kannasala omukazi bamukwatidde salama road ali mukugabako bibye ali mugaba nswaza ba Allahu akbar kabira gwenzirize ekibuuzo ddala bakyala baagala ki Jengo si munaku. He has money. Okay, he ran different institutions besides the church. They have television, they have businesses. He has money. Besides that, I dare put into public eye. This is my wife. You know, when you show a woman out there, it's a sign of respect. So sometimes that's why sometimes people take out there on the camera. So that in any incident they were able to say, no one is going to know. But now they are not going to investigate about it like now they are doing to Jengo. But still, those people who know about Jengo more, they will still continue to investigate. I'm telling you this. So, Pastor Jengo zoma okubulira oba asazeewo kumenyeka mutima kati ogenda kuyiga. Actually, any incident that it comes into your life,
1, it gives you experience. 2, it lives in memory with you. 3, you will learn from it. Experience jo chigamu, of course osobola chimanya. Dikati ndi mukugumanyi we bamenye emitima. Chicho chigirako ensobi gyoba wakoze. Bobo ogenda okudatinga omuntu omulala we repeating yourself nolaba wale wakola ensobi in the first relationship. Then you come out nogezako kubanga otereza ekintu ekyo kubanga kitambula bulungi nnyo nokuwakingira out in a good way. I'm telling you this. Memories is also of course in life. You always sit somewhere and you start to remember or to start to recall how you used to be in a relationship, how the way she used to treat you and how you used to treat her. If people not even in a relationship or in life. Because people we meet gives us memory, leaves us with the memories, gives us experience, we learn from them. So ina muntu go singa na mulamu otabako kyo muyigirako. That's life and that's how it conducted. You understand, man? So, lero nakuwa lero mbadde nzize kwogera ku Pastor Jengo, of course, but I'm still coming back with a more of editions ezamawulire ezenjawulo olwebigezezako kubanga byapeninga ebyenjawulo mu exclusives ezenjawulo nga wano kitero kikola ku Kaifa Shiji the broadcast kwe tusinzira okubanga tukwasaganya ensonga kitegeza ne mu kaseera kano tuba tutudde era kubanga tukwasaganya ensonga naye tuli proud powered by Lily Beauty Parlor go enetago kubanga osibe enviri era kubanga bakola ko makeup beta kubanga batereza enjala zo nobanga ofanana bulungi nnyo atenga the conjunction with Jordan Classic Nails atenga bayina kye batumye Lily Beauty Supplies nayo weryao beta supplies nga magala birthday baby shower or ina anniversary anything concerning with the supplies enamba yawe eryao wansi era ajja kuba bakola ko bulungi nnyo ddala. So nona ko lwalero nyongera okubebaza okusigala nga mwekumira ku mukutu gwa Kaifa Shiji era temujja ngoko musigale maso nogenda okubanga musubscribinga mlikinga musharinga lero bonna abatagumanyi alengere maso nokubanga okumanya kubatukiriza obumugemanya ate tulina kwekwatira mga kitole okwekuza ngaba na Uganda. Stop ugamba webyagera tebina makulu because everyone if is out there nabako kyayogera at least we pick something. The sinyoma muntu kikyabayogedde era I try and I give it time and I listen to someone whatever they say out there. So tumira ku batali bange mwenna of course Sudi Maxi kutumirako Eriao Zahara Usina mbagala nnyo mwennawo Shakibu Maebubu mbatumirako nnyo awo nentumira ku mama wange omwagalwa na Lugolazia nkwagala nnyo nentumira of course kuba Spice Gadgets mwenna all over Jemuli nti mwebale kubanga mwagala Spice Diana era mwebale kubanga mumuweereza mu mbeera ez'enjawulo. Spice Diana kutumirako nnyo my sister I salute you. Mbagala nnyo mwenna sigira kubanga suka wano nako olwaleero akumata 10 na mpeera. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kaifa Shiji the broadcast. Here we are. All right.